chikakasa nti Miss Uganda Canada ye event yabadde Uganda esinga obunene netutuma mu Canada nga Miss Uganda Canada 2022 avulumula amatoka kapyata gye yawangula. Big Seal Foundation ekomyewo ne Miss Uganda Canada 2023 empaka ezigulawo zitandika nga 7 October 2023 final zibeereyo nga 8 October 2023 mu kibuga Toronto Royal Event Center 30 Gordon McKay Road. Tosubwa mwana muwala Lydia Jasmine. Mukwano gwe masuka. I'm going to be performing live at the Miss Uganda Canada grand finale shows. Mwabagala okutwegattako omwaka guno kugenda naffe Canada. Mujje mwewandise ku offices zaffe Bukoto ku kizimbe kya Tena and Pharma Laboratories oba mutukubire essimu ku 0788 260 40 oba 0200 988 666. Mwabagala okusponsoringa event eno mujje ku offices za BBS Telefina Ebulange. Bino byonna biwagidwa BBS Telefina, CBS FM, Big Seal Holdings Limited, Tena and Pharma Laboratories, Toronto Film School, Yorkville University, n'abalala bangi. Waliwo omugagga waffe kyali wange yalangirira embaga agitwala America. Kati wali wetutuula wali nga abasajja obala abavuga Range Rover balina amataka business bank balance billions naye ng'oli akugamba nti kasuku diiro eno kasite eyitamu nze bwe ngenda mu America sidda naye nga Kampala buli kimu akirina n'akugamba nti nze ekirooto kyange kyagendako America kati n'omubuuza nti yes n'omubuuza nti kati ku zino ssente zonna z'oyina mu bulaade wange ngolaba, you know there are people you see here and they are living comfortable lives. Nenga ye kirooto kyagamba. Njagala ntonyeko mu America. Njagala ntonyeko e Bungereza. Nayo kanga kye kiganye. Nedda kasuku nyine ekintu kye nayize wano. Abantu bangi olaba abazimba ebizimbe bakola ki nga bakozi. Esente sizaabwe. Bamuwa status. Avuga Range Rover. Ali biki. Asolo genda ko wano Dubai where just muwa status nengo omuntu gwakolera mulala neba muwo omwezi zawali okitegeera omusajja atuuka n'okuba nti ayina n'amaka namuga ng'omukozi gweje no manager ogenda sula maka gaago omukazi muteekemu status gye nkuwadde managinga sente zange bwoti ne bwoti okitegeera kati eyo omuntu gwobeerawo nga weebuuza nono omusajja ayina apartments ziri azimbe wano kaakedi atakugamba bwagenda tadda gwe muli bwokirowoozaako tekyo tolaba nti tekigatta nti benfuna visa ya America golooza abagenda kola sente meka Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero nsinzidde wano Bukoto ekifo wendi kiri opposite C&C oba B+ bagita Tena and Pharma laboratories akati akalango kebyo tujja kaleeta olulala ngomaze okunkwasaayo enkalu sindako oyo yino okwogera wooli Tena and Pharma laboratories otusinzidde wano Bukoto opposite C&C a restaurant wajitaja matu sijimanyi manike kagambo kamu nange nerabira manyiko kamu bite so hachi chechira njerabira anyway naye nga weeri awo ate nga nnungi now olunaku olwaleero ndine Peter Bigero lya kasukwe wamwe bakuyitanga linnya ki darling name waka Isaac eryo si darling name nawe darling name kwe kugamba kati nze bampita Bigero manje kitegeeza miracle kugamba bakuzaala tebakusuubira tedda se anti feno mu Buganda waliwo amannya nakku babeera bakuzaalira mu biseera ebyo bya nakku kyamagero obera wajjanga like you know anyway maybe being a family at a time nga yalina so much conflict bozalibwa toli wala na answer kati nze banzaala gomanchi kitegeza kasuko okuzaalibwa n'abawala 7 nga gwe mulenzi wekka kikyo kyembadde nkunyonnyola nere kagamba nti oba family yali eyebiki no badde nkuwabuye example nti it's possible kati nga boolaba
era n'ekyo kisobola obbaawo batya nti baanoonya omwana omulenzi emirundi 6 ku gw'omusanvu n'ojja nedda sebo sinze ensembayo ekyo kijja nga gwe kabiri ti anti abawala bano mu maaso go bali bameka 3 can you imagine nozikira Peter Bigero okay John Peter Katumba Bigero John Peter Katumba oli muganda bulijjo wakindowooza nti oli musoga lwalinnya lyo Bigero somehow I was thinking like Bigero linnya lya kuva bulijjo tubeera ba mukwano naye si kibi Bigero is not mo abaganda tebatuuma nnyo kyamagero okusinga Bigero okitegedde okay so yeah okay Katumba oli wankima sajja ndi musajja wankima muzukulu wa Mugema mwe mutu wakafa wali bira wambale mwe mutu wakabaka ddako fe bajjajja mwe muzaala kabaka yes is it so ate sebo ne Buganda amanyiddwa yes Peter ye mutegesi wa Miss Uganda Canada eyogeza abantu ebigambo olunaku olwaleero batya visa zafulumyenga mutwalo kuzaasabwa last year nga bagenda ku event yono zonna ezafuluma kasuku ezasooka kati zonna ezaali zisigadde zonna ne zijja nga kiva ku ki naye baatugamba mbalina backlog y'amaanyi tetwabawakanya ne tusirika ne bagabira kasuku tubadde twagala nakukyatalinga okukyatalinga ennyonyi eve wano tugambe tugeze baleta zi airbus ate empya nze nali ntambuliddeko mu Uganda Airline nungi nzibu kati nadde ngamba niba n'abantu bonna okugenda okuwagira sinakuwagira okwemenya tunonya ate ebifo biweddeko kuno tulinako bwebiti lwaki tetugatta wamu tugamba ffenna tusitule lumu tugende tugwe e Canada obweraliikirivu nafunyemu obweraliikirivu mugenda n'ennyonyi ng'ejjudde ne mukomawo nga mulimu bapayiroti n'abakozi naye yo kasita muba nga bagisasudde bweyo baba bagisasigana baba kati bo bakomyewo empute ebyo ebyokulya nga tubirya ku nnyonyi nga tudda anyway ndi mukirowoozaako actually n'ebifo kubulako kuba ennyonyi etwala abantu si 206 oba 3 something like that kati njagala tujjuze wali ojjukira abaafuna visa zaabwe nga eventi zakola ki zagwadda kati abo betwagala ng'olwedde olina visa ojje oregisteringe tumanye nti tuweze actually ne bwe tunaaba tuweze osobola n'okuteesa nesekeeremu nga ffe tuwera 206 okitegeera oba 3 tutwale mujje mulete ennyonyi yammwe endala eri ku ffe egire wano etuteekemu etutwale mpozi ekintu kyoyogeddeko kyenjagala onnyonnyola abantu manyi kuno nnanga nnyo abantu ne mbagamba kubanze be mba nnanga mbagamba kati nga boolaba tulina Miss Uganda Canada oli n'omugamba nti gwe mukisa gw'olina n'okola kakokola tondeka nnyuma okitegeera nze saagala nnyo byakubuzaabuza kuba bannayuganda batini abagamba nti ninda okulaba paaja nti njagala nnyo abasinga abeera agendayo kulambula aba ayinayo mikwano gye abalala kuyitamu kati n'omugamba nti guno omukisa ke guzze bw'onoosaba visit visa eyangenda kulaba mukwano gwange biyinza obutatambula mangu naye conference eyanguwa so those who got visas naye nga date zaayitako bakola batya okusigala nti bagenda kuba visa ebeera mu eri bakuwadde emyaka 5 okimanyi kasuku ozze wafuna visa oregisterinze nkuwadde invitation okujja nakirala kyembakolera muntu baregistering nga asasula ne ticket ey'okuyingira mu pageant wali okitegeera kati ate si sente nanyingi $100 okitegeera ezaki ez'okuyingira registration 5 si 250 kitwala lejjula $5 kati eno concept ya Miss Uganda Canada ogijjawa okwago okay where do you get ekirowoozo ekigaa nti kati kantandika otegeka Miss Uganda Canada kasuku tonanambula bulungi Miss Uganda Canada etegekebwa Big Seal Foundation Big Seal Foundation eri registered wano e Uganda nga NGO ne Canada
kati ate Canada we Canada registered sawe no we are charitable organization in Canada mune asoka tuleke muko kati Canada tuli registered in Canada kati we tubeera registered in Canada kati nalaba wane Uganda tugenda ne tuskiringa abaana ne bayiga ebyalani ndikutwalako workshop yali naawe kyanya nenda okulaba abantu bekyalya abagala okuyambibwa batono nenjivuga workshop nenjisukyusa jukira tukola Uganda yonna one even nenjitwala side zeewa ekyotera eri abaana abagala okufuna hands on training kati nembitwala eyo bakola zikeeki bayiga enviiri ebyalaani industry bafuna n'emirimu eyo ne bakola okitegeera kati training irayo eyo kati naye ate ebyo si byebiri e Canada ebyo bato ogenda bayambaki eno Big Seal NGO yali ekola bya kukyusa bulamu bw'abantu biki amazzi tubasimira ne nayikondo technical courses byani ebyo n'ebyo ebirala kati Canada tebiriyo ningamba ne tulinayo community kati ekoze eki egeze Abannayuganda bangambye kati bangi nnyo Canada bawerera ddala kati okusinziira ffe we twabeererayo aye nga ne betwasanga batugamba ffe twabanga kuno nga famire zemanyi eyo wagundi okitegeera ng'oli bw'ajja n'atuukako ku famire emu community ye neemanya nti waliwo Munnayuganda yakoze eki eyazze kati ekitasoboka oli ajja n'amalawo n'emyaka egi nga teri amanyi kuba bangi okitegeera kakati eri neŋŋamba kye tugenda okukola famire eziruddeyo zaazaala n'abaana abamu babajja wano nga bato katukole ki tubeeko kye tubayigiriza their culture naye tuyise mu kyo traininga culture yaabwe tuyite mu beauty pageant tutandike n'abaana abawala bitegeera era omwana abeera eri tukola sebo bootcamp ne bayiga abamu twabalaga amatooke omulundi ogusooka n'awaata ettooke endagala nga beewunya mukola we muti ne musitiiminga emmere nejja muwogo biki ebyo bwe bityo babimanyi oluwombo kati ebyo bye babeerawo ne bayiga their culture kati oli n'agamba ebimu tetuba tetubirina tubagamba gwokimanyi jjajja oba jjajja wa jjajjawo yanywanga obusera bwe balina engeri gye babugirangamu babusa bwe kujinja kati ebyo byalingayo kati walina ne luno kabanga akabba akakola we kati ne kabitereeza ebyo kati ebyo bayita bati ekyo simanyi but sieving okuwewa olusi beera bijanjaalo kibeera nga kisero naye nga kyo kiri beekiti tekirina bottom kati ebyo kati ne tubiyigiriza era omulundi ogwa 2019 ne mwala wa ambasada waffe ya participatinga alina ekintu kyeyakola newunya n'ambasada ebintu ebyo gye yabijja yajja nakeeyo laba buno obweyo obwere ebweru buno twewuunya nga demonstratinga wali ku stage najja naako ekinanka ekiwewa wekiti banakano yajja n'ebintu era ye yawangula ebya culture yali omanyi mubamu categories ye yakiwangula muwala wa ambassador weewaawo si yali Miss Uganda naye yawangula category ya culture abazina amazina amaganda ne besiba ebikooyi n'ebisenso ne bazina okitegeera ne bayiga ebintu ng'ebyo I think for them it's a new experience and they really enjoy it kati ekyo ekintu bagenda kibayisaamu like that kitwala abantu kye tusobola okukola okitegeera abalenzi tujja abalenzi era tuli mu kutega wakiri tunayita mu sports tufune bano ba ex international abali wano tugende tugambe tugenze kyalira teams ez'enjawulo ez'abavubuka ate ekirungi tulina Abannayuganda ab'amaanyi okitegeera bwe wa program n'obudde bulungi basobola okujja ne balaba baana ki okimanyi Canada tulina Bannayuganda abaava wano nga kati bali mu clubs ez'amaanyi mu Canada ate Canada egenda tegeka World Cup ne America ne Mexico kati bemutwala bano bayambako connecting abaana baffe abavubuka abamanyi omupiira abali mu gundi eyo mu community zaffe
kati ye plan gye tukola ki naye nga yo byonna byonna tubyogera diyo kati ng'ekyo eky'omupiira kuba kati abantu batulaba bino bintu byonna byonna byoyogera nze kyensinga okwagala mu byonna nti omunnayuganda mulaga where are the opportunities. For example bw'oyogera nti tulina World Cup 2026 World Cup egenda Mexico, Canada, USA okitegeera kati omunnayuganda ali eri benefiting atya kati nga bw'obadde onyumyawo kuba njagala bw'oba onyumya highlighting those things. Kati kankubulireyo munnayuganda ali mu kaseera kano ng'ali eri nga alina talent okimanyi bw'oba omanyi akapiisi ko nga kalungi nnyo tugeze Ibra Sekajjo ya training coach mu America asobola okulikomendinga nga munnayuganda bw'oba ogumanyi ng'alaba ogumanyi n'abaako kiri kyoyo munnayuganda munnange n'akulikomendinga kiraabu eyo gitunulire kati n'agamba n'omutendesi omwana oyo asobola okuba singa muba mumukozesezza bulungi asobola n'okubeera ku national team yamu okitegeera olaba munnayuganda we tutandika okufuna wano akasente weera abeera eri nti afuse mu Canada naye sibeera wabawo akasente akajja eno za apartment azizimba eno okitegeera abakozi abagenda okukola mu bintu ebyo nze nalowoozeza kuba kata yakozesa abaana ku ngeri gye baagabyemu visa za Canada ne kati baasibyemu wano bakimanyi beetaaga abantu okukolamu eyo ki mu World Cup bazigabye tebafaayo gwekola ki tuukayo oba ogenze kukyala either magezi go oba buki kati oba osobola okufuna opportunity alina ekirala kye bakoze bw'ofuna visitors visa ng'ogirina n'otuuka e Canada n'ofuna job offer bakyusa status yo n'ofuna work permit kati n'otandika okukola ate amateeka gagamba bw'okola omwaka mulamba ng'ofayiringa emisolo oli entitled okufuna PR okitegeera PR kiki permanent resident okitegeera kakati kitegeeza gwe abava wano mu kubomba instead of oyita okubomba mbuno otandika okunoonya obujulizi simanyi nze ndi munanka kibiki okitegeera oyinza okwata eri kyano okitegeera n'ofuna work permit n'otandika okukola abasinga bannayuganda bagende batuuka batya bannayuganda we batuuka bo basaba asylum straight batuukirawa anti osobola ogisabira ku airport oba otuuka n'omala nti n'omanya nkooye naze n'ebinyeebwa bya nancha sister wange n'obimuwa n'okola otya n'onaabako n'osonga ku shelter bw'otuuka ku shelter kiki kibanga kampu we batuukira n'otuukawo ne bakuwaawo okusula shelter nga bw'okiwulira n'osulawo kati bw'owaayo ensonga yaawo nga bamanya nti okay onaze kubanga ne zino abagundi abo bascreeningamu abantu bajja ne bagamba nti eyo yazze kwewaayo kale ne bamuwa office n'agenda ne bamuexamininga ne bamukolako medical tests buli kimu then olumala ne bamuallocatingira ekifo wagenda okubeera basobola okujja mu shelter ne bakutwala muki mu gundi mu hoteli nga na 5 star gwe waliwo omusajja yava wano twamufunira visa naye natatambula naffe naye nafuna invitation nakola ki n'agenda kati bwe yatuuka erina n'agenda mu shelter yatuuka ku olwo n'anaaba kati bwe yanaaba n'asongerawo ku shelter kati bwe yatuuka ku shelter ne bamutwala mu hoteli 5 star nga bw'olaba Serena nankubira essimu namamba Mr. Peter okimanyi sinaamu yadde 10 abasajja bandeesa awantu n'asasuzaawo ki ntidde n'okwebaka mu buliri nangamba bampadde ekifo mulimu twin bed kati nze ndasasuza ki kyokka ne baŋŋamba ŋŋende bampadde kakaadi ŋŋende nkole ki ndi emmere kati bamuwa ne kagundi akagula oluggi bukaadi obwo n'agenda nako n'agamba bampadde kakaadi ke yasabisa emmere bamugamba bodde ofune emmere kati n'agenda n'agamba nze ekadi y'emmere yiino nga azeeyo wansi kati temugamba nedda gavumenti bwebanga ekufunye emikono gyayo yo yaddembe okutwala awantu weesuubira nti erina obusobozi bwayo okulabirira okitegeera
naye kasuku ekizibu ekiri mu kintu ekyo kirina ebirungi bingi nti togenda kwerabirira for that period of time bajja kusuza bakuliise oluusi bwe mba mugendanga ne mu winter babakolera ne shopping kubanga batomanyi byakwambala kati bakuwaayo n'akasente okuyambayambako okugula ebintu ng'ebyo kitegeera kakati oyina okwefubako okulaba nti esente z'abasajja oziridde mu hoteri kuba eyo hoteri nayo bagisasula erina nyiniyo si ya gavumenti oyina okuprovidinga obujulizi obulaga nti ddala byosabirako asayiramu bya ddala gyebiri okitegeera kyova olaba bakuma empapula naawe oli n'abeera stressed n'akola ati oluusi ne baba deportinga nga biganye okitegeera naye nze kyenyinza okugamba munnauganda ng'ofunye visa ya Canada saawa eno nze gano magezi gange bw'ova wano sala amagezi ofune job offer letter kati tugeze ozze ku tenant farm ey'e Canada nenkugamba okay kasuku Isaac kati katenda Isaac nkuwadde omulimu wano ogenda kubeera nga gwe oba data entrant wano kati nga nkwe ebbaluwa eyo ng'ogitwala era katendi Isaac Ugandan passport number bweti biki from Uganda biki nkuwadde omulimu okubanga akolanga data entrant ku facility yange nga njikuwa gwe ng'ogenda nayo ng'ogamba nze passport yange yino erimu visa yino job offer nfunye omulimu nenjagala tandika kukola kuba nabo baagala emisolo gavumenti okitegeera ate bayeesalako obuvunaanyizibwa okulabirira bali beetwala mu hoteri neesasulira neeriisa neekola etyo okitegeera kati goze egenda kukuwa work permit okole osasule emisolo weerabirire okitegeera kati awo ng'ogenda ewa Peter tugeze Peter ayina ennyumba erina ebisenge 8 ng'agamba nti omanyi Isaac eno lumu yange ogiraba ogenda kumpa $8 zange 8 buli mwezi firiji yiri bw'ogula ebyokulya byoteekamu space yo yeeyo buli kimu weekiri okitegeera internet weeri common room yiyo wemba mwagala kulaba ku TV kiriya nga muteesa oba omuntu omulala yenna woofunye wookola ki ow'okusula oba olina omuntu wowoosula abantu abamu tebaagala bakalubiriza akulabirirayo nga weeks 2 okinene mwezi n'alaba oyiyo otya otuuze okitegeera by the end of the day bayagala bwe baleeta biiru nga musobola okugira okitegeera bw'obeera n'omuntu we mutuuka ogenda okukola shopping osobola okugamba nyinayo ebimeka 2 tukole shopping kuba ebiseera ebisinga grocery mugikola ki mu mwezi mukola eri main mulundi gumu kati buno mugula buno obuweddewo obwo okitegeera like that so embeera eyo naye ekola ki ebaawo kati bw'okola ekintu ekyo n'okola okumala omwaka oba togenda kubeera mu kyakola ki kunoonya bujulizi bannangenze oba bankola biri oba okitegeera bannoonya biki omusajja akugambe ngaabe ate bebanoonya aba bakulya ngabo gye bali to proving nti gwe bakunoonya nnyo okusinga bali okitegeera naye oluusi bannayuganda bwe baba bagamba ebintu ebintu tebabibabuulira okitegeera babagamba nti gira kwasayiramu nabo oti genda okaŋŋaanye ese obikuŋŋaanye oli atuukayo n'agamba naye ng'ate kino kiri okitegeera so embeera eyo yonna ekola kyebaawo ne wali ofuna era ofunayo ne baloya abakuyambako nti nze ngenda kukola bwe nti ngenda fayiringa otuukayo loya n'omusasula lese $2 omukonsultinga n'omugamba nze bwe nti nenze njagala PR naye ngenda kuyita wano nfune work permit bwe nfuna work permit nkole omwaka mulamba ngenda fayiringa emisolo bwe naaba mazeeko ebbanga sino sibimanyi nnyo nja kuleetera onteremu application yange okitegeera so kati Peter kyagezaako tunnyonnyola atuwa options za mirundi 2 waliwo options ye nga ye bwalaba waliwo yagamba waliwo abatuuka bebava wano because why this information nze njagala nnyo tugisharinge amazima gali nti bangi kati ennaku zino mwagala kubomba
okitegeera kati abangi bagendedde ku bisiyaga abalala baagala kunzita ewaka naye ate oluusi ne weesanga nga ebipapulo babiruddeyo oluusi nga tosobola nakutambula kuddaka omusajja akuwa sitampu ye nga wagamba baagala kutta kale tosobola kujja Kampala nina bemmanyi agwa Nairobi ate n'alinnya bbaasi ayingire Kampala tasobola kujja direct kati wagambye bakunoonya ate 5 years later zeeyo gye bakunoonya ate gy'ogenda wabula osobola okudda mu mbeera bweti bw'ofuna PR permanent residence oba toli citizen bw'ofuna citizenship olwo ofuuse mu Canada osobola okugwa wano direct ebintu bibiri byanjawulo basobola okuwa permanent residence kati eyo bw'ogifuna kikakatako okubeera mu nsi eyo balina ennaku ze boogera gibanga emyaka egi esatu egyekutte egyawamu kati bw'omalaawo ate awo era ng'ofayiringa bulungi ng'oli mu nsi omwo bw'omalaawo ng'oapplyinga for citizenship era bowulira ne bakutwala mu kooti balaba juli we baliyo bagenda mu kooti ne balayira biki bwe bamala okulayira ne bakuwa certificate ekakasa nti ofuuse citizen wa wano era kati no applying for your passport nofuna passport kati oba mu Canada toba na muna Uganda kati gwe komawe Uganda ne baba bali bakunoonya Uganda bakabe Canada ebiyingiramu negambo yotuze waffe mumukwatidde ekyo kitegeera okuyiga tekugwayo so bintu waliyo permanent residence permanent residence tekitegeeza nti oli mutuuze ekitegeeza tolonda oba tolonda owa PR alonda citizen yalonda yes naye kati wano oba permanent residence osobola ofuna driving permit okola biki kati zino benefits za health care obeera toziriiko ne oba tonnafuna ne bwoba tonnafuna osobola okufuna driving permit ne bank account ate oluusi kisinziira ne province mwotuukidde waliyo provinces kati nga bwolaba Ontario tebakukkiriza funa account nga wakatuuka bwoti nenze nyina gye natuukira omanyi gye natuukira nali eyo Calgary wanyogoga nze nafunirawo bank account immediately nagenda nenjigulawo kubanze nze ndi musajja wa business nali balina okunsa nze nagenda nga consultant by the way omulundi gwange ogwasooka ogw'e Canada batandika okunsasula nga ndi Uganda nga newe nali nnyonyi nga babala pa DM sina pa DM ng'obizitadde ku bbali sente zange zina okunsasula per hour because nagenda nga expert nengwe Calgary twanakolerayo like 3 weeks kati 3 weeks ezo nga tukola anokola ki nga nze bbanga lyonna lye namalayo sitawa zonna bali balina ozisasula naye bwe yaggwako ndyoka ninya nengenda e Toronto nga mbeeka abantu bemmanyi be meeting ne Ottawa biki ate gye nafunira era ne ID registeringa NGO nga maze obayitamu nasooka ne mbayitamu nensooka studying embeera nendaba nze nja kubulira kasuku okuva lwe natuuka e Canada abantu bamanya nti ebintu bisoboka kino si kulimba neera abamu bajja kyogera kuba beebuuza kuba abamu bali tebamanyi ano omuvubuka yakajja akoze atya kino yakikoze atya bagenda okubuuliriza nga kisoboka walayi ng'abasinga bamazeeyo emyaka saawa eno abaana bagulawo amakampuni wakasuku nyinayo kampuni nyinayo ne NGO abaana bagulawo amakampuni abaana batandika okuyiga nti omuntu osobola okwekozesa okitegeera biki n'ekyo kyava kulaba kubanga nze kasuku nakoma okukozesebwa nga ndina muvaaka nyinawe nakolera awo mu kibuga ate even a government institution kazi nansaba sebo bwasisi okulinewinga contract nemuwa n'atalinewinga netuyomba nayo omanyi okuyombesa human resource office yanimba mugumiikiriza ogumiikiriza ne buggwawo kati ningamba kanve ku mulimu nga abanadda abalala bwe baliteesa ekyo alikikola nembivaako era okuva olwo saddamu kukozesebwa nga ndi mwana mutu up to now kati nze saamanyira kunkozesa oba ndiruddawo oba ndiruddawa kati nze bwe natuuka era kye nasooka okulowoozaako kyakola ki kyakwekozesa
okitegeera nembisoma nenkola ntya ate ekirungi natuukayo nga yesi nkozesebwa naye nga expert bwava ano nga expert okay kati ebyokuyiga bye naakafuna biri bina oba bisatu ekisooka mbi breaking down yeyo omuntu ali eyo otegeere because now this is what is happening the reality one osobola ofuna visa ofuna invitation letter ne bakugobera ku paperwork ne basubmitinga n'ofuna visa oba myaka 5 oba 10 kati gwe kasuku okimanyi buli muntu afunye visa gwe tulina nejjo nafunyeyo 5 naye buli muntu afuna anyways zote tuna submitting ayo passports naye teri afuna bakawa we have over 50 people have already visas 57 actually kati teri aina myaka gikawansi finamugayo gusimanyi na kikyabaawo aina emyezi 6 aliomu eyangamba era lazima ate ngendera ku kidyeri yakuba ntuusi okitegeera nyingire nze mmanyi kyenazaako okitegeera naye kyengezaako kugamba even now Miss Uganda Canada 2023 kweri ate kuluna egenda kuba nki nkambwe nnyo era jjo nabadde nkyaddeko nga ngenze kulaba ku muyimbi waffe main Lydia Jasmine ali eri awagala ekintu akyetegekera so registration mukyali egenda kwera event yaddi eriyo mu October ne right now we are registering abagenda registering paperwork mukola ne paperwork kusijja gamba nti tukola paperwork ne tukuwa amagezi bikole gwe azilonga azoze ku office kuba nina omusajja wange yakola paperwork n'omukyala kati kuba basinga si birungi kati kankubulire kasuku ebintu ebyo biraba omuntu omanyi kitegeeza okola paperwork w'omuntu ane wabeerawo abantu kitegeeza ngenda kubatiza amaanyi agatali gago oba ekintu ekitali kikyo kiri mu mateeka okitegeera oyagala omuntu akyejjulize kati mubayambako nga ffe tugamba kino kyetaaga wabula singa oba weetaaga kino kyotayina oba buuza kasuku kati gwe kasuku ng'omugamba kinyina omuntu akola ki paperwork singa abikola ne bizza omuzugo bakubuuza kasuku olwamuze sibibaamu okitegedde naye nga bwojja tukuwa amaki amagezi so wali ekisooka bw'omala ebyo bakuwadde amagezi ofunye ogenzi so the story of most Ugandans has been either ateekako 10 n'atandika n'agamba banannoonya oba bannoonya gavumenti abalala batuukira mu shelter then abalala ogambye be batuuka n'ofuna job offer n'ogenda n'ofuna work permit then eventually after some time a year 2 3 nga otekayo bulungi ebisolo actually sina year 2 3 in most cases bokola omwaka mulamba ng'ofayiringa obeera oli legible okukola kuna permanent residence era you apply for it so anti kati steps nzitegeera nti abadde batuukira mu shelter kuba tulina abantu bafaano ng'oli doctor naye ng'alina kati nga ggwe kati Peter oli omuntu asobola okuva ano akumanyi olina kampuni yo osobola okumurecommend kuba n'owandika ebbaluwa nti we are going to employ this one kati ye n'asigala ng'akola ebibye nange era ekintiisa kubajjukira buli gwogenda omanyi sebo bali abasajja si basiru buli gwogenda okuwa ebbaluwa ng'oluusi kampuni yo tegenda mukozesa nga balaba naye yafunye wano permit under this company pure ate yafuludde n'agenda ate ali eri gwe nga bakuyisizaamu buyisiza abasajja batuuka ne bakubulookinga ne bagamba gwe sooka tujigize sooka ojje oyinza okuba olina labor issues oyinza okufuna obuzibu bw'otamanyi bakozi buli yogera ng'ayitamu ate bwe tunuulira finances zo tezisobola kumazisaako bano baki kitegeeza gwe omulimu gwo kubayamba ku processinga work permit olina license ekikola olina okwegendereza bagamba technicalities weziri naye ate waliyo neri eriyo kankite recruitment companies nyingi nga bw'otuukayo bagamba nze nyina visa kuba nabo bafuna enjawulo nga bwe bamanya
nti okay ono omukozi azze ku lwaffe tugendamu work permit bayinza okukola form of agreement kati kugundiyo n'ogenda mu banka ogenda funa omulimu ne mu signing a standing order for a certain period of time bw'ofuna omulimu sente ne zitandika nga buli mwezi wezigwa ku account oli yafunako ezize okitegeera n'amakampuni ago gyegali kati bw'otuuka eri onoonya biri ebintu biri wano ku computer ekitegeeza just omuntu atamanya alina kufuna amanyi n'amuyambako how to do what to do that okitegeera oluusi bye tuyambako ku bantu abo oli agenda nakugaa nze naafuna omulimu mazima ddala oluusi akubuuza n'ekintu ekyo nga talina na passport wano mwamba sooka ofune visa tonaba kufumbirwa onoonya bugoye bw'abaana okitegeera funa visa mala okufuna visa manya kati nzizaako ki okitegeera kati bw'omala ogifuna n'omanya kyozzaako then process zikwanguyira ate bwakubuuza kigenda kutwala nga sente meka kyonna awamu kasuku oba wali ozimbyeko omuzimbi nga yagambye mbwe ennyumba y'okuyimirira neeteera bwoti n'ogituulamu weetaaga sente bweziti walayo fa tozimbi nesooka omanye step eno gyensokola omusingi ekola etya tuka ku wall plate sereka ogende mpola bw'osobola okukola ebintu ebyo nsuubira okuba nti abantu abatulaba muyina kye muyize Peter waali wano tuli wano ku munnange era nja kujjayo Miss Uganda nenze kati saawa eno njagala nnyo Tereza investment zange zenyina wano already ene Miss Uganda ojjabbaayo kuba mutegesi ali wano opposite C&C oba B plus furniture Tena and Pharma Laboratory aye n'abagenda kasuku lwakuba ne covid yaggwawo nisibo twakebiranga covid abatambula nakati wano ebyuma weebiri alina labo namba discussion eyo nja kufuna olunaku kyogereko kubanga era nakyo bakyetaga Peter eyo discussion tugenda kufuna Peter kasuku Peter nkyakuyina wuliriza tulina Diaspora Plaza kuno Diaspora Plaza njagala ate katunyumye olugendo olwo nga bwe wanyumiza ogudde Germany walabayo biki byani eyo nayo episode ndala abantu bategeere kwa kati saawa eno oyogera bino byonna tebamanyi nti ogenda gwe Canada wali ovaawa wali okoze biki okutuuka okuba nti gwe bw'otuuka e Canada wagendera ku ki expatriate n'oyunga kino n'oyunga kiri amangu waliyo omwana ali eyo nga taata we akola mu kikuubo ayagala amutwala ate atuuke eri atuuke nga ggwe naye nyina omukisa gwange wallahi kasi kunyinza okugamba ndiko omukisa kati yemboozi eri gy'olina otunyumiza okuva eri yonna omaze okuyoma ne human resource okwataganye naani otambudde ogusooka ozzeewo okutuuka wano wooli eyo tulina wano ku channel bagita Diaspora Plaza tugenda kufunayo olunaku olulala kyembadde ngezaako okugamba nti omuntu afunye visa eya Canada already katugeze tuli mu lugendo tugenda alina ebintu byeyeetaaga okuba nga alina ekimu ku kyo waliwo ne yellow fever omukuba waali wano tumukola okitegeera akyetaaga ayagala takola ki nani kati wano abantu abakulabye kati ogenda yingira consultants kubategeera video eno kasiteneetamu amasimu galina otandika ovuga abantu balina kati ngenda kusooka ngenda kati kasuku kati nekino kankikole kampeeyo essimu eyabagenda okukola ki registeringa kweno event abagala ng'olina visa oba tokola ki tolina kati simu eno eri 0788 26 40 40 0788 26 40 ekintu ng'otandise kikwasaganya kati nga bajja oba oyina visa nze njagala kugira oligisteringe tukuse ku lisiti tumanye nti kati tuweze 26 kati tugenda nakikeeremu sebo ffe twagala mutwale ffe tugenda netwagala tuli abantu 26 muleete ennyonyi ennamba yejjo tumalawo ebajje wano oba tuweze na 5 tubagamba abalala bajje mwene ffe mututwale okitegeera tugenda ku Miss Uganda. Okay, Miss Uganda Canada will be happening in October in Canada. Lots of opportunities. Waliwo kati nina abantu bemmanyi wano
nga bava wano nga bagenze somesa mazina nga bola convention ezo Peter naga nti akatugwe jangu mu camp ojayigiriza bana mazina abalala abalina schools zibezito we bamutwalira so tobeereyo gavumenti kati fe ab'ebibonno tulakola ki ngokimanyi nyina abasajja abaafuna visa bambi nga bavuga boda wallahi bino okugamba byamazima nyina abamu nga badde batembeya galubindi ku street awo nga balina visa kati omusajja ali yagamba nze kati kirabika Katonda akajikanga akakoze eki akagudde kangende ngende ndabe ki kyenzizaako okitegeera so byebyo nno n'abasoma kati kasuku osanga oli ng'alina obuwumbi naye nga tagirina visa nga akawumbi alina sente ekyo kyoyogera nakiraba nadde nkunyumiza eggulo waliwo omugagga waffe kyali wange yalangirira embaga agitwala America kati wali wetutuula wali nga abasajja obala abavuga Range Rover balina amataka business bank balance billions naye ng'oli akugamba nti kasuku ddiiro eno kasite eyitamu nze bwe ngenda mu America sidda naye nga Kampala buli kimu akirina n'akugamba nti nze ekirooto kyange kyagendako America kati n'omubuuza nti n'omubuuza nti kati ku zino sente zonna z'oyina mbolaadi wange ng'olaba you know there are people you see here nga they are living comfortable lives naye nga ye ekirooto kyagamba njagala ntonyeko mu America njagala ntonyeko e Bungereza naye obanga ki ekiganye nedda kasuku nyina ekintu kye nayize wano abantu bangi olaba abazimba ebizimbe bakola ki nga bakozi esente si zaabwe bamuwa status avuga Range Rover ali biki asobola ogendako wano Dubai where just muwa status naye ng'omuntu gwakolera mulala naye bamuwa omwezi ze ezawali okitegeera omusajja atuuka n'okuba nti alina n'amaka ng'omukozi gwe general manager ogenda sula mu maka gaago omukazi muteekemu status gye nkuwadde managinga sente zange bwoti ne bwoti okitegeera kati eyo omuntu gw'obeerawo nga weebuuza nono omusajja alina apartments ziri azimbye wano kakeedi ate akugamba bwagenda tadda gwe muli bw'okirowoozaako tekyo tolaba nti tekigatta gw'olowooza aba agenda kukola sente meka zikasuku abaana bava eri najja ng'avudde e Bulaaya naggwamu okimanyi mwikiseezi najja nagamba Peter omanyi nali nagulayo kapuloti kange ekyapa kikino mpa ku ssente ngenda kukola bwe nti zewe ntuuka eri nkukole ki mbe nga nkuweereza okitegeera naye nga bw'omusanga mu bbaala muganda wange kibeera kigenze kukwata kati kati ekyo kyegezaako eyo ango naye eryawo gw'olaba musajja ng'ogamba naye kiki ekimujja wano nze nyina nno n'omu yantwala ne mumaka ge nga kalina n'omanyi gyali ye nno bino byalwawo okukakkana n'ayingira kampu e Kenya wali eyo kampu y'abarefugee mbwabwe batwala e Canada eyo naye mubuuza musajja era nayogera naye mabegaawo kamwateeka mu system wero visa ye babadde balina backlog abalala bonna bafunye neeyo bagikansolinze because automatically ku system wano reflecting abalina ndowooza be bamukapcalingako ne bireflecting eno nebeera automatically cancelled nene mugamba all your colleagues bafunye visa negwe ekyakutwala eyo kyekyaleetedde kizibu ki kyolina oleke nekalinayo ogendemu kati nekyabantu bakola ebintu ngaoba bibanoonya kanziruke wano okitegeera oyo yena kati simanyi kituufu kikiri mabega wa bulamu we kati era ali eri mu kampu namugambye guma kati tadde walonda okusooka okukola ki process eggwe bw'onooba ofunye shawuli yaako anyway the conversation is long enamba ya Peter mugifunye tonkubira njayi tuwe enamba ya Peter revisit the video olabe enamba eyo waagisomedde ogikole ki nekirala kasuku saagala bankubira ng'oli aŋŋamba oyinayo omulimu togaba mirimu sigaba mirimu ekyokubiri
nze nyine ekibuuzo kyessiddamu tikitwala ssente nga mmeka awamu okitegeera eyo ansa sigirina. Ekyokusatu abakazi bamanyi okuweereza message ebyo bimanyi abakazi baweereza message nina obwana bwange akaana kaba kalaba katyuni omukazi nakuweereza ekintu muganda wange olaba akaana bwe kagwa ku kintu kikatalabangako okitegeera bambi mbeegayiridde waliwo abaabi waliwo tv gye bankyazaako munaye ngenda ngaba ennamba mba ndi awo wajja message z'abakazi nga bana cwi ngenda okubikkula ng'akuweereza embuutu y'embuutikizi nakati kiki era nagamba abo bagayi bakyazaako ku tv ne mbagamba oba mmwe muba mukyogera oba nze nkyogere kyemmanyi n'abaweereza baava ku eno tv naye mubalabule tebaddamu kuweereza bya busembu ne mbablokinga kaze mukama wange nze ntwala nze nandi wo n'akuwa kyagenda okuwa n'akikulaga katonda wange begayiridde ebyo tubikola tumanye ki kyetwagala ebintu bitambule bulungi temutukuba bisiraani. Until next time mubeere bulungi mweraba.